Ebimu ku nsonga lwaki nasobola okuba nti njawukana ne boyfriend wange yasooka ndyoke nfune musajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Bugingo. Yes, Pastor Bugingo. It is because nasanga ba wange oba boyfriend wange nga yegadanga ne mukwano gwange nfanfe. Kino kyandeetera nnyike ku mutima n'ensala okuba nti ebintu mbita omukwano n'engukyawa era nga nasobola okuba nti ntambula n'envaawo. Omukyala amanyikiddwa nga Susan Makula avudde n'atubulira ensonga lwaki yata boyfriend we ng'ali lubuto lwa myezi 2. Omusajja ono yamuzalamu omwana omukulu, omwana wa bulenzi, naye nga bayawukana. Yasobola okuba nti adivorcinga kitaawe nga ali mu lubuto. So omwana ono yazaalibwa nga mami ne dadi tebali bonna. Nsuubira decision eyo yakolebwa omukyala amanyikiddwa nga Makulu. Oboolyawo yamuyamba, oboolyawo erina bwe yayaffectingawo ku mwana. Ebiseera bisinga decision zino tuzikola nga twefaako nga ffe ne twerabira nti oboolyawo abantu abalala nabo bamatali nga especially mu bulamu obw'enjawulo. Anzikiriza nkwanirize ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi nga bulijjo bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Junior. Nkwebaza nnyo enatambula nange okumala ebbanga lyonna nkussamu ekitiibwa muganda wange. Yensonga lwaki ndizija wano nenkuweereza nolyoka ofuna amawulire agatambula ogamba oti mu Uganda mu Uganda n'ebweru w'eggwanga webula kuba nti otwagala nnyo era nga nkussamu ekitiibwa. Wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Makula, Susan Makula Bugingo, ngono ye mukyala wa pastor akyasinza okuba nti ayogera mu Uganda, bamuyita Bugingo. Yavuddeyo n'atugamba ensonga lwaki yasala okuba nti ayawukana ne boyfriend we eyasooka. Recently ku TV waliwo show gye bakola omukyala ono ali olubuto wetwogerera agenda kuzaala omwana omulala, agenda kuzaalira Pastor Bugingo omwana. Yavuddeyo n'agamba nti ebiseera ebisinga abakyala bayita mu bintu bingi, nti ye waliwo ensonga zagenda mu maaso n'okuba nti agomiranga omukyala nezatasobola kuba nti agomera. Agamba nti during nga ali lubuto myezi 2 yasobola okuba nti kwatirwa mu kikolwa ky'obwenzi live in bed, oba on bed nga abasajja nga musajja we agenda mu maaso n'okuba nti akituusa ku mukwano gw'enfanfe, emboozi z'ekikulu nga banyumya akaboozi k'ekikulu ku buliri bwe. So n'asalawo okuba nti akita n'atambula n'agenda n'amuviira ng'agamba nti ekintu ekirala kyonna ayinza okiwa omukisa naye tasobola kuwa second chance muntu mwenzi, ng'era agamba nti buli kimu kisoboka naye ku ye ebikolwa eby'obwenzi tabikkiriza. Bwetwogerera omukyalo ono ali lubuto lwa Pastor Bugingo, naye ng'ate bingi ebyogerwa in the process of okubeera olubuto. Batugambye yagenze South Africa gyagenda okuzaalira. Yes, batugambye yagenze South Africa gyagenda okuzaalira era nga saawa zonna ekintu tulinda mwana saawa yonna tusobole okuba nti obaolyawo Pastor naye afuna essanyu nga bwe lina okubeera nga litambula essanyu ly'ensi. Ensanyu ly'ensiriza mwana, obulamu obufumbo bunyuma mwana, obufumbo butalimu mwana sometimes tebunyuma. Kyovulaba ebiseera ebisinga abantu beegoba nga bagamba omukyala gwe watuleetera yajja kujjuza tooyi nga tazaala. Byebimu ku bantu beboogera, naye nga Makula ewa Bugingo teyajja kujjuza tooyi, agenda kuba nti azaala anytime from now. Avudde n'atubulira ensonga lwaki yasalawo okuba nti atta boyfriend we yasooka n'afuna omulala, ng'agamba nti yamumenya omutima, yamusanga n'omukyala mu buliri nga beegatta, ekintu kyamalamu nnyo amaanyi. So byebyo mpola mpola webale kuba nti otambula nange ebbanga lyonna. Bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Junior. Ngenda kusaba ogenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga olwo nno osobola okuba nti ofuna ebitambula mu maaso mu ggwanga. Osobola okuba nti obifuna, tusobola okuba nti tweyongerayo mpola mpola. Webale kunzikirizamu nakunjagala nnyo, webale kumpa mukisa kubeera nange katukomewo mwana wa maama olyoke omanye biki ebiddako mpola mpola. Bye bye.